Sabbiiti ewedde twakulaga enjatika ezalabikira ku lusozi Wanaale olusangibwa mu kibuga eky'Embaale nga zino zaaleka zikosezza amaka agasoba mu 1500 agali ku byalo 9. Zino zaali ziyise mu ssomero Libumboy Primary School erisangibwa ku kyalo Bumboy era ng'ebibiina byonna byali bikutte mu mbiina bina. Kati enkya ya leero abasomesa ku ssomero lino babadde bakedde kuggulawo era nga abayizi batandise okutuuka newankubadde nga badde bakimanyi tinyo kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Embeera eno ewaliza ebyenjigiriza mu kibuga eky'Embaale okulagira okuggalawo kw'essomero lino okumala sabbiiti nnamba nga beekennenya embeera y'enjatika zino. Tusazeewo abaana bano bajjira badda waka wiiki nga nnamba kuba Tawuni yagambye bayinginiya bajje basooke bakola assessment. Kuba ekifo nga wokiraba ebizimbe bijjudde cracks. Ono agambye nti bakizudde ng'enjatika zino buli lukya zongera okugaziwa kale nga tebayinza kwesulayo gwa nagamba ng'obulamu bw'abaana buteekebwa mu katyabaga. Kakati bayinginiya baffe bagenda kujja bakola assessment we banaazuula nga ekifo si kirungi kubeerawo nga tuserengeta wansi ku health center tutekeyo tents abaana basomereeyo. Agambye nti abakugu okutandika n'enkya bagenda kwekebejja enjatika zino eziri mu bizimbe bakakase oba teziteeka bizimbe mu katyabaga mu bwangu ddala alipoota efulume. Bayinginias bali wano enkya ekyemanyi just 1 or 2 days by Friday report will be out so that on Monday to communicating. Babakuli essomero lino basima ebyenjigiriza okusitukiramu mu bwangu ddala. Nze ndowooza okuggalawo essomero for 1 week kirungi olw'okuba abaana bano ne babeera wano nga bali kusoma naye bafuna obuzibu nti ne bafa kigenda beera kizibu nnyo. Kyokka n'agambye nti newankubadde babadde bakkiriza abayizi okudda ku ssomero abakomyewo babadde bakyali ba munyoto ddala nga ku bayizi 847 be basuubira babadde bakafuna ku 150 bokka. Turn-up tebadde nnungi nnyo ebintu bino bitukosezaamu ng'essomero abazadde abasinga baali bakiwulira nga RDC agamba nti bagenda kuggalawo essomero so abasinga tebaalese baana nga baagala ku monitoringa okulaba embeera eri etya. Tulina gye twaddukira eyo kati eno ebiseera ebisinga tujja kukolerayo emirimu gyaffe lwakuba tulundirayo tulinayo ennimiro kati ekituleeta kukola mirimu. Mu kaseera kano ebyalo 9 abatuuze babe basula ku bunkenke. The engineering department